Oluvannyuma lw'okuzuula amafuta mu bitundu by'e Bunyoro, gavumenti yakkiriza okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi mu kitundu kino okusobola okwanguyiza abagenda okwenyigira mu kusima amafuta n'okugalongoosa. Okuzimba ekisaawe kino we twogerera nga kugenda mu maaso ng'omulimu guno gukolebwa aba kampuni ya SBC. Ekisaawe kino ekiyitibwa Hoima International Airport kye kigenda okubeera ekyokubiri ekiri ku mutindo gw'ensi yonna era nga kisuubira okubeerako ebikolebwa bingi naddala ng'okusima amafuta kutandise. Yadde ng'okuzimba ekisaawe kino kukyagenda mu maaso, abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Hoima baludde nga beemulugunya ku kya kampuni ya SBC okuwa abantu abava ebweru w'ekitundu kino emirimu, bannansi ne batabafaako. Kino kye kyaviiriddeko ne Minisita w'ebyenguudo Azuba Ntege ogende Hoima okwetegereza embeera nga bweri n'okulaba okuzimba ekisaawe kutuuse. Minisita wano era wasinzidde n'alagira kampuni ya SBC okwongera okuwa abatuuze b'omu Hoima emirimu naddala egyalejjalejja egiteetaagisa bukugu bw'amaanyi. They came in with some stuff they came over with from their other projects, which was a mistake because for the staff who are technical, that is fine. But for staff who are not technical, but we said that next time when it comes like that, the people like the drivers and so on, they should have engaged the people around. Bwaba kampuni ya SBC basuubiza okuwa abantu abasoba mu 6 emirimu gye bujja era ng'ab'omu kitundu si baakubuusibwako maaso. As I said there, somewhere end of the March, we're going to advertise publicly into our recruitment office all jobs what we're going to need. Omwaka oguwedde palamenti yalagira nti abantu abali mu kitundu gye basima amafuta basaana okuweebwa emirimu waakiri ebitundu 3 ku buli 100 okuyambako okumalawo ebbula ly'emirimu. Okuzimba Hoima International Airport kwa kumalawo obuwumbi 1,700 era nga zino zaakwewolebwa okuva mu banka ya Standard Chartered ne United Kingdom Export Finance.